Lebanon yakoze eki beegasse ne Iran ne bakasuka kye bayita barrage of missiles ku ggwanga erya Isirayiri era bakubidde ddala zikampo ez'enjawulo bakubidde ddala zisaiti ez'enjawulo mu mbeera yonna. Americans are divided. Bano mu ggwanga lya America batudde bagamba ddala kituufu amazima twatomera, amazima googerwe, twatomera olutalo. Wakati mu kutomera olutalo bano boolekedde akaseera akazibu ennyo olw'ensonga bagamba nti twazalawa olutalo, twaliwa akaseera akazibu nnyo. Bagamba Trump nti Trump bano abasajja baddako kukuba eno. Intelligence America gyerina gyefunye Iran eri mu kubala, baagala kuddako kukuba mu America. Si Iran yokka, balina bano abasajja aba BRICS, babagamba tugenda kukuba enkebete, tugenda kufiirawo. Era essaawa zino abalina n'okuva basindise ekipapula bakisindikira omusajja Omumerika, bamugamba weeteeketeeke tujja. Iran tukitegedde nti in fact kangambe aba BRICS tukitegedde nti balina bambega mu Iran, mu America tutegedde tutya. America egamba waliwo abafuna message ku masimu, waliwo mu America nga balina code zebareceiving zibali mu kulaba nti munange bafuna, webazifuna nga zibagamba zirina obubaka we zibawa, bo bamanyi obubaka bwabwe. Uncle Eddie, yes, bo balina obubaka bwabwe. Kati America intelligence, bano bakugu nnyo mu intelligence, bano bagamba nti waliwo obulumbaganya buli mu kuteekebwateekebwa mu America. Era bagamba abantu tebasobodde kuba bantu site waji bagenda kukuba, wewayinza okukubibwa. Bano batuuka dda mu America, balinze bulinzi order kubagamba nti mukole ki. America egamba egenda kubanoonya, era messages egamba nti yazifunye nga zigenda zitambula mu bantu ab'enjawulo. Era America weviddeyo negamba nti ejja kubakuba mu mbeera yonna, egamba ejja kubakuba mu ngeri emu oba endala. Kakati nno wakati abasajja nga beerumba, abasajja nga buli omu agamba munne nti bano bali mu kulaba nti balwanira mu America. Bagamba America, Trump, kwate ekkubo ove mu Middle East, kwate ekkubo va mu Middle East, kwate ekkubo ogende. Si gwe asobose okuswala lumubeeka kawonawo, si gwe asobose okuswala, kwate ekkubo oveemu genda. Iran ne Hezbollah nkugambye bakedde kulumba eggwanga erya Isirayiri. Bamukubidde mu south ne balumbira ne mu north. Balwanidde essaawa zibadde 5 namba, sites 50 across Isirayiri zikubiddwa. Haifa bakubye okutandikira mu Haifa, bajja batambula nga bagenda mu Tel Aviv, ne bagenda mu Jerusalem ne Beersheba, nayo ne bakubayo. Baani bano abasajja abayizibulula abeegasse n'omu Iran, nga Iran egamba nze yabawadde ebyokulwanyisa ne bakola omulimu ogwo
nga bagamba Omumerika nti kati kola ky'oyagala. Nze nawadde abayizi bulla ebyokulwanyisa, kati kola ky'oyagala, do what you want. Kakati byonna biri awo, byonna buli omu ali awo mu mbeera yonna. Muganda wange Akiiki okulaba bulungi nnyo. Abasajja inakwogera idakikenera lino tugendeko mu bibuuzo byammwe, osobola okulaba nti ate munange obuuza ebibuuzo osobola okulaba nti ate tubiddamu, sagala ate okuddamu tugalenga buli gyetubadde tukikola. Pakistan yino naye evuddeyo, abahuuthi basituse bagamba nti nedda, naffe tujja. Abadde abuuza obubinja buli, abadde abuuza obubinja buli, ngano ngiyuza 16, abadde abuuza obubinja buli. Bano abasajja bali kukulaba nti ate nange batandika butandisi. Omumerika yavayo n'agamba nti nedda, yavuddeyo n'agamba nti buli kimu kyonna nkikubye mu Irani, tugenda kulekerayo olutalo. Ate b'Abayirani balaga nti batandika butandisi. Abayizi bulla bagamba batandika nayo butandisi.